nga bwe balugera nti akabwa akabbi kagumya mugongo bw'atyo omuvubuka atemera mu gy'obukulu 3 akiguddeko bw'akubiddwa emigoba nte abatuuze b'e Salaama ku Katuba stage nga bamulanga okubba akasimu k'omukozi w'omu saaluuni. Omuvubuka ono atategeerekese mannya kigambibwa nti kwatibwa abadde afuluma saaluuni esangibwa ku kizimbe kya Zado ku lw'e Salaama ng'era nnyini saaluuni amukutte lubona n'akasimu ke ak'omu ngalo. Ayingidde mbadde nfulumizanjawo kati ankute mabega neekanga omuntu ayingidde n'entuuka bo abatuuze abadduukiridde enduulu bakubaganya empawa ku kiki kyabadde balina okukolera omuvubuka ono ng'abamu baagala bamukumeko omuliro abalala kye babadde bawakanya. Oyo omusajja olaba akubba misana kati saawa eno kitegeeza ekiro bwakusanga akubbira ddala n'okukutta n'akutta yensonga abadde asaana nakwokyebwa. Musimye poliisi ejje mutwale mukubyeko kima. Oluvannyuma poliisi y'e Salaama emugyewo nga biwala ttaka era emututte mu ddwaliro ly'e Kiruddu. Ssenyonga Beka Mulinde, Kisaakye Phil ku Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.